Sooka owulirize ebigambo bya mwannyina wa Hajji ono, Hajji Ali, eyampadde n'ebifaananyi bino ebyambaga ya Hajji ne Hajjati eyaliwo mu mwaka gwa 2014 ne Land Cruiser TX gye bagamba Hajjati gye yatunda ng'amahale. Yiyo mu kifaananyi kino. Wuliriza ebigambo bino eno ebya mwannyina wa Hajji ono, mwannyina wa Hajji ddala ddala. Wuliriza emboozi eno. Ssebo wasize otya? Gyebaleko gy'otusaako engalo. Kaakati nze ndi muganda wa mwannyina wa Hajji era mu baganda be ndowooza muddako omulundi gwakuna. Omulundi ogwokuna nze bampita Masitoola Saaliita era nga tuzaalibwa ne Hajji ku bbeere limu bwe twayonka newankubadde nga tetuli bakika kimu naye nga tuva mu lubuto lumu. Ssebo omwami oyo mukulu wange, omwami oyo muganda wange ddala ddala, tuzaalibwa omukyalo omu. Munnange nja kuwanza sitoole okuva lwe twafuna omukyalo oyo okutuuka olwaleero kino kye tulimu. Hajji mwami mukozi wa mirimu gye, mirimu gye era nga emirimu gye egisinga agikolera Sudan. Hajji yalina abakyala be babiri, omukyalo omukulu n'omukyalo omulala ow'ebulenga Kikaaya. Omukyalo omukulu yabeeranga Mutundwe, olwaleero amaka gowulira omukyala Zuula gayagala. Kaakati baafuna obutakkaanya era ne baawukana mu bulungi mu Busiraamu. Omukyalo omukulu kaakati wayitawo ekiseera kitono, Hajji n'ayagala ayongereko omukyala azzeewo repressing ennamba eyo asigale n'abakyala babiri. Munnange tuba tuli awo yatuleetera omukyala oyo olwadagada, omukyala omulungi oyo n'amutuleetera n'amutulaga nti mukyala gwafunye. Era ffenna twasanyuka kubanga yatulaga nti mukyala we amwagadde era amwagala nnyo. Munnange ne tutegeka olunaku tugende ewa ssenga tukyali kubanga omukyala yabiyisa mu bwangu, ate n'omwami engeri gye yali nti akasente kaakalina ate nga n'omukyala amwagadde. Twagenda ewa ssenga ne tukyala. Mu kugenda ewa ssenga okukyala mu bantu be twayita mwalimu abantu abaatubuulira ne batugamba kituufu mwannyinammwe afunye omukyala, naye omukyala oyo alina bino ne bino na bino. Omukyala si mulungi, omukyala muyaaye, omukyala abba abasajja era nakakyalina ekkooti gye balimu bakaayanira ettaka. Mukaayanira ettaka nga waliwo abaami b'endowooza be yazaalamu abaana, issues ezo. Era Hajji we baabimugamba yagamba ebyo tebikola ki, tebimukwatako, bali baaliwo kati ye yakola ki, yaliwo. Munnange kati mu bantu abaatugamba mulimu omuntu waffe, family member waffe tuludde naye nnyo, yayita Hajji n'ayita n'omukyalo oyo Zuula nga tetunnaba kugenda kumwanjula. N'amuyita n'amugamba, Zuula ozze mu bulamu bwa Hajji, Hajji omusanze mu mirembe gye naye ogenda tutabula emirembe gya Hajji. Kuba Zuula nkumanyi. Zuula n'agamba Hajji, omanyi embazi gye weesibye ku kugulu onoosobola ogiwalula? Hajji olw'okuba yali ng'ali mu mukwano ayagala omukyala we yamugamba Hajjati, omukyala ono yakyuka, omukyala njagala n'ate nange mwagala. N'amugamba nze kasita byonna nkuyise era nkuyise naye nkubuulire byonna ebirituukawo birigenda okutuukako, buli kimu ng'okola ki nga nakubuulira, kuba sisobola kuleka oyingire kitimba, nja kwenenya mudda. Hajji ne bavaawo nga bategeeraganye. N'amugamba omukyala yakyuka era n'omukyala n'amugamba Hajjati nakyuka, Hajji sigenda muyisa bubi, ngenda kumwagala, biri byali bya buto kati nakula. Munange nga bakomawo nga tutegeka mikolo twanjula. Zuula yatutwala ntebe eyo mbu ye wa kitaawe nga tugenda waabwe nga twanjula. Mukolo gwali mulungi, bagwata ne ku TV ne mu mpapula z'amawulire bukedde 2013 yafulumya omukolo ogwo era mwegulu bwe tuba tunoonyezza. Twamwana amahale gaaliga mmotoka TVS Land Cruiser ebiseera ebyo 2013 kujjukira zaaliko. Twagitwalira na ku kaliya waggulu nga tumuwa amahale nga tujjayo mukyala waffe nga tukomawo waka. Bwe twakomawo amaka g'omukyala ow'Emutundwe yali yagamenya nga yazimba amaka amapya. Bwe twaleeta Zuula we twamutuusiza ne babeerawo. Kakati we yabeeraawo n'atandika okulwanyisa omukyalo ow'ebulenga. Omukyalo ow'okubiri bwe yasangawo mu maka n'agamba Hajji ye tafumba na bukazi bumpi, tafumba na bajja be, tafumba na bukazi busiiwuufu, tafumba na bukazi buddugavu. N'akola olutalo lungi nnyo olw'okuba Hajji yali ayagala omukyala. Hajji yagoba mukyala we ow'ebulenga. Munnange nga Zuula agamba ayagala amaka gali ag'ebulenga, nga Hajji amukwata nga amugya mu g'Emutundwe nga amutwala mu g'ebulenga, nga Zuula agamba gana amaka mwabadde bateekemu abapangisa ate sente zize kuba amaka gage, era ng'agamba Hajji sente ezo agenda zisoloozanga. Nga Zuula bamuzza mu maka g'omukikaaya, bwe bamuzza mu g'omukikaaya nga kitegeeza alina okubeera n'abaana ababe be yajja nabo
ate abeere ne bano abaana abaffe be yasanga awaka kuba maama w'abaana abo baali ba mirundi ebiri nga waliwo ab'omukyala oyo ow'omukikaaya nga waliwo n'ab'omukyala mukulu eyali abeera emutundwe be baana ba mirundi ebiri babakyala babiri be yasanga mu maka ng'alina okubeera nabo bonna yabeera nabo akaseera katono ng'atandika kwekyanga ng'agamba omwami nti ayagala kuddayo mu maka ge ag'ekajjansi omwami ng'amugamba nakuleeta obeere mu baana tubeere ffenna tubeere mu ssanyu ate nakusasula lwaki oŋŋamba ate ŋŋende nze oyagala kumpasa ontwale mu makaago ng'amugamba nze ŋŋenda ng'akola obutalo ng'akola ensasage omukazi nsajja ng'amugamba genda obeere gy'oyagala weerowooze naye abaana ne bano ababo be waleeta baleke wano babeere ne bannaabwe bamanyirigane olwo ng'alina n'abaana babiri be yajja nabo basikosoozi nga batawaanya balya ssente okufa ng'amugamba abaana bano baleke bamanyiragane gwe genda obeere ekajjansi gwe wonoowulira nga ddala kituufu kyokola kituufu oba kikyamu ojja kwekuba mu mutima odde obeere mu baana omukyala bwe yagenda yamalayo ndowooza ennaku 3 Hajji aba yeebase ali mu nnyumba kiro ssaawa 7 nga bamuleetedde poliisi nti yawamba abaana b'omukyala yagenda ku poliisi n'agamba Hajji yawamba abaana be naye nga ebyo byonna abikola mu period nga twakamuwasa tannawaza na mwaka mu maka munna kiro ssaawa 7 abasajja nga bajja abasirikale baatuukira mu bisenge kwaza ng'abaana kituufu weebali naye abaana nga bali mu mbeera nnungi ng'era mwalimu omwana omukulukulu omusajja yali akolera Sudan oyo Hajji oyo Zuula ng'amugaana okuddayo nga Hajji abeera wano emirimu gye Sudan nga gitandika okufa ng'olwokuba ali wano akuuma mukyala laavu nnyingi nnyo munnange Zuula kye yakola bwe wayita ebbanga ndowooza alaba ayagala okutandika missoni ze ng'akwata Hajji ng'agenda aloopa Hajji ku poliisi emakindye ng'agamba mbu Hajji mutemu Hajji alina emmundu Hajji mutujju nga bamusibako ebintu bingi nnyo nga Hajji atunda buli kimu ng'atunda buli kimu mamotoka mapoloti awo ge yalina ave mu misango egyo emisango egyo era fayiro oba ogirondodde fayiro gye ziri emakindye bwamuwamba nako ne bamutwala eyo mu zi safe house abantu be tutamanyi naye nga yazuula ye yakirimu ne bamuwamba Hajji ne bamulyako ssente miliyoni 7 nga bamwogeza mbu baagala yogere nti alina emmundu ebintu ne bitwala ssente Hajji naggwamu n'atunda kumpi buli kimu bwe twabitegeera abafamire buli omu n'amugamba kyeyamugamba ne bamugamba baakugamba omukazi mubbi omukazi muyaaye buli omu n'amugamba buli kimu Hajji n'agamba mboneredde omukazi kamwensonyiwe omukazi kammuleke omukazi agenda kunzita nansibako ebisango banyiga baamutwala ne bamunyiga obusajja ng'omukazi amulumiriza nti emmundu agirina ng'amulumiriza nti atta abantu ng'alumiriza mbu ayagala mutta munnange ebyo nga babirwana nga bivaawo nga biggwa nga Hajji atugamba omukazi amulese nga tubeerawo ebbanga era Zuula yali yagenda nga bamaze ebbanga ndowooza myaka nga 3 oba 4 nga baawukanye munnange twali tulina emikolo eyo ewa maama waffe tuba tuli awo Hajji yajja n'omukazi nga ffenna tusiriikirira nga ffenna tuwunga nga ffenna ebyokwogera nze kamwa kwogera saagambako mwannyinaze era saamubuuza kigambo kyonna wabula nalaba bulabe mukazi saanyega kigambo kyonna yadde omubuuza nti Hajji waddidde Zuula kubanga baali babiri nga Zuula alina lubuto naye maama yayogera ffe nga basisita twasirika era mukulu waffe oyo Hajji ati gwewulira bwogerako omukyala wa Seeka Ssemambo yatugamba ffenna tusirike kiteeberezebwa nti kigambibwa Hajji ati yagala kubba bintu bya Hajji kigambibwa nti omwana fayini omwana baamutwala ne bamukebera mu ddwaliro naye omwana nabaana teyavaayo ate omwana baali baamuwamba okumala emyezi 6 bagenda okukebera omwana ng'omwana talina mbuzi nga baamukozesa naye mbu kiteebereza si Hajji yakozesa omwana oyo bamuwaayiriza olw'okuba omukazi balina obutali bukkaanya wakati we ne bbaawe ebintu bino binaazuuka nti omukazi ono alimba Ruth Kalibala ebintu bino binaazuuka nti omukazi ono alimba bigenda kukyukira ggwe naye nga twagala mazima oba omwana kuddayo okumukebera bamukebere ate tusaba ne poliisi ebintu bino bikwate mu kintu kikulu mu mazima n'obwenkanya omusajja afuna obwenkanya oba yakikola abonerezebwe oba teyakikola omusajja oyo afuna obwenkanya kuba erinnya lye liyonoonese mu bintu by'ekisiru kuba omukazi mbwe abadde yeewera nkolokooto mbwe agenda kusaanyaawo omusajja ono abawulirize paati 2 eya mwannyina wa Hajji nga nnyonnyola ku Hajjati engeri gy'ayagala okutwalamu ebintu bya Hajji omwana gwe twogerako Nisha eyakwatibwa Nisha yawambibwa Hajji ng'ali Sudaani omwana wawambibwa n'amala emyezi 6 ng'ali mu buwambe bw'aba mu buwambe omusajja yali yawamba Nisha yakubira Hajji essimu nga Hajji ali Sudaani n'amugamba mukazi wo namuwola $6 zange 6 era nawambye omwana gwe munaaleeta ssente zange nja kumubawa omwana wammwe nga bw'omanyi ebyo abakyala yatandikanga buli lunaku ng'abeera ku ssimu akaaba buli lunaku saalidde saanywedde endowooza mwana omutima gw'omwana gundi bubi era omwana Hajji ng'anoonya ssente $6 6
kyenjogera mu musajja wattu nkimanyi ng'anoonya sente $6 anunule omwana w'omukazi. Haji ng'anoonya sente ezo ng'aziwaayo. Bw'aziwaayo nze njagala nnyo omukazi oyo ebyo byonna bituukibweko era akubuulira na poliisi kiri yaloopa ng'omwana oyo abuze ebbanga eryo lyonna. Kaakati munnaye ebyo byonna biyita omwana bamuzza. Kumbe omwana gye yali yabulira gye baamuwambira omwana baamukozesezaayo era omukyala n'amanya n'asirika. Kaakati byonna bitambula omukyala amanye ekyama nti omwana we yakozesebwa teyabyogera n'asirika nakyo. Kati tujja ku nsonga eno olwaleero gye tulimu. Ennyise Haji mu kateebe ketutamanyi nti oba anaakavaamu olwaleero. Haji akomawo okuva e Sudaani. Bw'akomawo asanga omusajja oyo mu maka gaabwe ne Zuula ag'ekajjansi. Omusajja oyo y'omu eyali yawamba omwana ng'amubuuza, mukyala wange byonkoze bingi naye kino nga kinene, oyagala kutuuka otuuka onzite, kino nga kinene. N'amugamba omusajja ono yawamba omwana n'amutwala emyezi 6 n'ogamba akubanja era tomumanyiiko, tomanyi nkwatagana, tolina nkwatagana naye wabula wamuwa sente ze ne biggwa ate kaakati musanze mu maka gaffe. N'amugamba twawukane era baayita omukyala Hajjati Zaffarani Ssemambo, mukyala wa Deputy Mufti we Ssemambo Seka Ssemambo Goolaba gwe bakuba, n'amuyita n'amugamba jangu obeerewo twogere ne Zuula twawukane kubanga mpulira sigenda kukulwanisibwa, sigenda kufiira mu bwereere, ntambule nina amaka gange. Zuula twawukane akole ebibye nange nkole ebyange, mulekere emirembe gye ayagala abasajja be gye baayagala. Newankubadde mwagala nnyo naye twawukane. Kaakati munnange bwe baamaliriza omukyala ono ndowooza yagenda okulaba okusinziira Haji byabadde amukolera. Haji yabadde alabirira abaana, Haji nga tayabula mwana wuwe n'atali wuwe. Omukyala alina abaana basikoseezo naye Haji nga yayiwawo omubiri ngala awawulidde mu gundi ye nti omusajja mbadde endwaza abaana naye bakakusemye nti teyalimbye. Kyekyo kye babaddemu olw'okuba omusajja we abadde amwagala. Nze kyenkakasa n'olwaleero Haji omukazi oyo yamutadde mu kkomera naye akyamuyita swiiti. Nkyenkakasa nti brother wange ayagadde omukazi nga tasobola kumusasula kino nti ate yeebake ku mwana we. Nze kyenkubuulira. Haji yali yazira abakazi bonna nga yazira ne mukazi we ng'era yakugamba ffe tuli bannyina atubuulira kituufu ng'agamba nze mu bakazi bonna ne wenneebaka ku mukazi kinze Zuula yankolera. Bannange mulimu ebintu by'osirika n'otuulawo n'osiriikirira n'obuuza abakazi twagala ki? Kuba Zuula Haji yamwagala. Kuba abakazi tunoonya okutwagala, Zuula laavu yagifuna eya Haji ng'amwagala. Zuula yasanga Haji ng'alina ssente azimuwadde n'obwana bwazo azimuwadde. Haji talumizza Zuula mu laavu, talumizza Zuula mu ssente kuba byonna abadde abimuwa. Kaakati Zuula bwe yalabanga ebyo byonna agenda bifiirwa, ndowooza n'ajjukira eky'omwana we ono nti baamukozesa. N'agamba kati ono omusajja wano wenna omutegera akakodyo. Era Haji ateeka mwannyina Hajjati Zaffarani amuteeka mu mmotoka amuvuga amutwale ku takisi. Mu gundi eyo nga bani wawo mu takisi, Zuula we aweereza Hajjati obutambi audio. Akaaba akuba emiranga mingi, Hajjati mwanyoko yali epingo omusajja abadde neebakako nga yeebakane ku mwana, Haji ali yanzita dda nze nfudde walalala ku byenduulu. Olinga amugamba nga sibitegedde by'oŋŋamba ng'amugja ku ssimu. Bwe yava ku ssimu yagenda ku yannazaala we nga nako akubirako emiranga mingi nnyo ng'amugamba ngenda kusiba mutabani wo mugulire n'ab'ebisiyaga bamulire nga ebisiyaga mu kkomera, ngenda muzza ku zero, ali agenda kulya enfuufu, ngenda kumwabya. Maama ng'amugamba mwana wange byonna by'oyogera si bituufu ate naawe omutima gwo okimanyi si kituufu ky'oyogera naye kyonna bw'oba nga ky'osazeewo alhamdulillah. Maama wange kye yamugamba. Era munnange ng'atuusa Hajjati Ssemambo nga bamutuusa ku takisi, Haji avuga akomewo emutundwa naye emutundwa awo woshingidde. Bw'akomawo ku woshingibbe aba yakapaakinga nga bamukwata nga bamutwala ekajjansi nti yaleepinze omwana. Haji kye yasooka okwogera yagamba abasirikale n'agamba ne Hajjati Zuula n'amugamba maama w'abaana bw'oba okakasanga ekintu ekyo nakikoze bantwala ate wuuyo ogamba namwana badde nga mukozesa ne ku lw'omukaaga namukozesa leero Mande enkwaso ziba zikyalimu, nja kuwaayo ssente bakebere Nisha nange bankebere balabe oba enkwaso zange ziri mu mwana oyo. Omukyala n'agamba bakusibe ebyo tujja biraba oluvannyuma. Era omusajja ne bamuteekayo. Olunaku olw'okwalinga olw'okubiri bakwata omwana ne bamutwala mu ddwaliro Ensambya. Sisita wange owookusatu anzirako ogwokusatu bamuyita Shamira yakwata omwana ne Zuhura n'omusirikale yabagenderako ne bagenda Ensambya. Bwe batuuka Ensambya baakebera omwana. Eno ye ripooti eyavaayo. Omusawo yagamba nti omwana kituufu yakozesebwa ate omuntu eyamukozesa yali muntu mukulu naye yakozesebwa dda. Oba owulira akantu ako yakozesebwa dda naye kiyambiddwa omwana ali bulungi talina injuries zonna
bamukebedde nga munda ali bulungi lwakuba nti omwana taliiko mbuzi. Omusawo kyayogera kubanga naffe twasindika owaffe akomyewo report n'omusirikale ne Zuula n'omwana bagenda abantu bana. Sisita wange addamu abuuza Zuula n'amugamba naye Hajati wangamba nti gwe buli wiiki okebera abaana bo kuba twali twakava mu mikolo ewaseeka Ssemambo ng'omwana we akyaza omwami mu mwezi guno gwennyini gwe tuvuddemu n'agamba twakabeera mu mikolo n'oŋŋamba nti gwe abaana ababo si boonoonefu kubanga okebera abaana buli luvannyuma lwa wiiki n'agamba kati kino we kiba kyaliwo ng'ate omusawo agambye omwana kyamukozesebwako dda ate nga wangamba okeberwa abaana bo buli wiiki. Kaakati Zuula omutuufu yaani wanaani afuulinga ani? Zuula yakola olutalo ku mulamu we n'amusindika n'ayagala omukuba n'amugamba ebintu bingi nnyo n'amugamba oli kisiru tomanyiira omanyi obulumi bw'omwana gwe wali ozadde ku mwana togenda na kuzaala ogenda kuba kigumba. Kati ne bafuna obutakkaanya abo naye ng'ono yamala okutegeera nti omusawo yagamba omwana talina bulundu talina waamuyu nti oba yayulika ebyo byabalimbalimba ng'omwana bamwonoona n'abaana. Nze mbadde nsaba tuddeyo mu basawo tufune abasawo abataatulyemu lukwe abataaliemu Zuula lukwe abatagenda kutulyamu lukwe abagenda okusala amazima baddemu bakebere omwana oyo. Ne waziba nkwaso za Haji anti bagamba yamwebakako ku lw'omukaaga yali akomyewo amwebakeko ne ku Sande omwana n'aleekaana n'aleekaana n'agaana. Nze njagala awo wokka we wagenda otulaga amazima mbeegayiridde kubanga Haji okwagala omukazi amuliddemu olukwe ate nga omukazi ayagala bintu bya Haji ekyo kyo nze nkikakasa ayagala bintu bya Haji era yeewera nti alina okumuza ku zero. Bwe njagala mutuyambire bannange tufune naffe obwenkanya kubanga twasirise naye okusirikira eno sigamba nti omusango twaguza naye osirika n'olaba n'omusango gw'ogenda olwanagana nagwo nga munene ate naffe tuli bazadde era buli muntu avumye Haji avumye Seka Ssemambo nze simunenya kubanga weeteeka mu ngatto z'obuzadde n'owulira nga mu butuufu kikuluma. Naye Zuhula amanye yakwata omwana we kaakati akikomezaawo olwaleero ayagala aleme kukifiiramu yekka akisibe ku musajja kubanga amwagalamu ebintu. Zuula amanye ekituufu. Mwagala kutwala bintu bya musajja mukazi gwe Hajati.